okuzina amazina agadda maaso dde mabeganga bw'otikula bw'oddeno bw'otyankula kwe kukyagenda maaso mu nkambi ya sipiika we paaliyamenti w'eggwanga erya Uganda omukyala amanyiddwa nga Anet Among abangi bamukazaako triple A kubanga ne wolaba motoka ze nga ziri mu lusegene n'osanga nga ziriko esatu omanya bumanya nti sipiika w'eggwanga Uganda Anet Among honorable yali mu kubanga ayitawo mukwano gwange ebikujjuko bitandise okubanga bijjula ebukedya wabula we tukomawo e Kampala wali ekavule ku kitebe kya the National Unity Platform amaziga obusungu okwesooza atera mukadde ke kamu n'okwekandaga bye bikyali mu kugenda maaso ku kitebe kya NUP wabula si bye byokka okutya okwekanga atera wamu n'okubeera ng'emitima giwammanta okumanya ddala kiki ekituufu ekiri mu kugenda maaso bye bikyali mu mitima gya omukyala oba gya famire y'omukyala amanyiddwa nga asio ono nga yabadde yeesimbye ku sipiika Anet Among wabula gye bikidde olunaku olwaleero ng'omukyala ono talabise nako bwe babadde balina okubanga bamusunsulira asobole okubeera candidate asobole okwesimba ku sipiika w'eggwanga. Kati vidiyo eno ekoleddwa okukunnyonnyola kiki ekiri mu kugenda mu maaso mu NUP era ekoleddwa okuwa eddoboozi lya Bobi Wine wabula ng'ayise mu buwandiike talina interview gye yakoze awandiise kiwandiiko ng'ayanukula sipiika Anet Among alangiriddwa olunaku olwaleero nga MP omukyala ajjudde owa Bukedya oluvannyuma lwa munna NUP asio obutalabikako. Kati vidiyo eno erimu ansa ezanukula ne vidiyo gye nva bakolera nga mbagamba nti asio ye aliwa owa NUP abadde alina okwesimba ku sipiika Anet Among. Kati wuliriza bino bigambo biwandikiddwa His Excellency Bobi Wine musajja wa Katonda abadde akyalina mu kkubo kumaliriza campaign ne bamugamba nti ate ebukedya bibi omuntu gwe wawadde kaadi era gwe mwawanzeko eddusu nga NUP bamukubye ettale. Sipiika Among atutte ekifo ate yo omukyala talabikako. Katusome ekiwandiiko okuva eri omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform kiyite NUP. Katusooke tusimbuleko wano bwe tuti mukwano. Here we go again. Tinate era tuli wano. Ndi ku kiwandiiko kya Bobi yatandise bw'atyo agambye nti here we go again. Tina bwe kityo era tuutuno wano. The whereabouts of our candidate for Bukedya woman MP Asio Florence are unknown currently. Nti neera ebyatulwanya bizeemu amayitire g'omuntu waffe omukyala yabadde yeesimbye ku sipiika Among omukyala amanyiddwa nga Asio Florence owa NUP paka nakati tetumanyi mayitire ge wegali oba bwegali. Her phone number as well as the phone numbers of the comrades she was traveling with from Soroti to Bukedya for her nomination are all off. Banange muwulirize bino bya nnaku nnyo bintu si byakusanyukiramu yadde n'akamu. Bobi Wine agamba nti ennamba y'omukyala Asio Florence teriiko wabula ekisinga okunakuwaza ennamba ya Asio Florence si ye yokka etaliiko n'ennamba zonna ez'aba comrade Asio be yabadde atambudde nabo okuva e Soroti nga boolekera ebukedya nga bajja ebukedya okusobola okumunominatinga oba okumusunsulamu yesimbe ku sipiika Among. Ennamba zaabwe bonna be yabadde nabo teziriiko zonna. We are in touch with their relatives who are desperately looking for them. Bobi Wine agamba nti bakwataganye n'ab'eŋŋanda za Asio Florence wamu n'abalala be yabadde atambudde nabo bali mu kugezaako kubeera nga banoonya Asio Florence talabikako ne banne be yabadde nabo. Uliriza. Conspicuously
Comrade Alupo Mase Marion, who was waiting at the EC offices all day, is also not reachable on phone at the moment. We can only hope she is fine. Emboozi eno ngirekodinze essaawa 4:15 ez'ekiro. Ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwa October omwaka 2025. Bobi Wine emboozi eno naye agiwandiise essaawa zibadde zikunukkiriza okuwera 3 ez'ekiro kino. Kati Bobi Wine agamba nti n'omukyala Alupo Mase Marion NUP gwe yabadde esindiseeyo nga advance team okubeera ku office z'akakiiko k'ebyokulonda e Bukedya era nga waasiibye olunaku lwonna, essimu ye naye eggiddwako teriiko. Era Bobi Wine agamba nti asuubiriza busuubiriza Mukama ataase butaasa Alupo Mase Marion abeere nga wonna waali ali bulungi. Ogolaba ku screen ye Asio Florence eyabadde azze okusunsulibwamu Eyesimbye ku Speaker Amongo. Asio yo yali mu kunoonyezebwa, tamanyiddwako mayitire ge essaawa zino okusinziira ku Bobi Wine. Essimu y'omwana muwala oyo gwolaba ku screen teriiko. Wabula ate kisinga okunakuwaza si ssimu ye yekka, ne be yabadde atambula nabo bonna amasimu gaabwe tegaliiko. Eyo posta ya Speaker Anet Among ebadde emulangirira ku buwanguzi olunaku olwaleero, era nga kibadde kiraga nti ono alangiriddwa nga tavuganyiziddwa olw'ensonga munna NUP talabiseeko. Tugende maaso n'ebbaluwa ya His Excellency Bobi Wine. Agamba nti 2 days back, Asio called us and informed us that unknown armed persons traveling in a Primo vehicle had gone to her home, picked up her mother and 2 siblings and took them to an unknown location where they were intimidated and asked to force her out of the race or face their consequences. Uganda in 2025. Bobi Wine agamba nti mwana mwala Asio Florence gwolaba ku screen ennaku 2 emabega yakubidde Bobi Wine ne banna NUP. N'abagamba nti waliwo abasajja abazze nga bakutte emigemera wala ntegeeze emmundu, era babadde batambulira mu mmotoka ekika kya Primo ne bagenda ewaabwe ewaka ne bajjayo maama wa Asio Florence oyo gwolaba wamu n'ab'eŋŋanda ze 2. Abasajja bano bakutte maama wa Asio wamu n'ab'eŋŋanda ze 2 ne babatwala mu kifo ekitaategeerekese, ne batandika okuba nga babatiisatiisa n'okuba nga babagamba nti ave mu lwokaano olw'okubeera nti abbinkana ne sipiika era nti tageza okwetantala. Asio Florence ab'eŋŋanda be nti be baakwatiddwa nga bakakkibwa bagambe Asio ave mu lwokaano ne sipiika. Bino biwandikiddwa His Excellency Bobi Wine era ndi mu kubisomera n'okugezaako biza mu lulimi olwaffe olwawano olutegeerekekwa. Bobi Wine agamba nti shamelessly after committing all these crimes, Anita Among is chest thumping that she is unopposed. Bobi Wine agamba nti kiswaza nnyo kya buswavu ekigenze ewala nti oluvannyuma lw'emisango gino gyonna oba ebikolobero bino byonna ebyakoleddwa, kyewuunyisa nti Anita Among ali mu kukuba mu kifuba n'okusagambiza n'okukyajanca nti alondeddwa ku bwa Woman MP obwa Bukedya nga tavuganyiziddwa. Kugambye bino biwandiikiddwa His Excellency Bobi Wine. Kawungezi kalera 23 October 2025. Tugende maaso ne baluwa babadde ayanukula Speaker Anita Among
ku buwanguzi bwatuuseeko. Obwa n'agamba nti before this there was an attempt to also block our candidate for Kachumbala County from entering the Election Commission offices. Obwa n'agamba nti nno mmwe muli ku ebyo wano si we wokka we twakomye. Wabaddewo n'embeera ey'okulemesa munna NUP omulala owa Kachumbala County okuyingira ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda. After an intense standoff and protest, he entered and was nominated amidst great intimidation. Free Uganda now. Obwa n'agamba nti oluvannyuma lw'okuba nti Guy ataddewo embeera ey'ekika ekya waggulu, oluvannyuma akkiriziddwa okuyingira era n'anominatingibwa. Then Bobi Wine n'agattako n'agamba nti free Uganda now. Uganda esaana okuteebwa kati. So njagala okubategeeza nti okusinziira nga oluvannyuma lwa sipiika alangiriddwa ku bwa woman MP obwa Bukedya era ng'ekifo akiwuuse buva olw'ensonga teri amuvuganyiza, Bobi Wine annyonnyola agamba nti ensonga lwaki sipiika tavuganyiziddwa era alangiriddwa lwa nsonga asio eyabadde alina okujja amuvuganyi owa NUP asio yabuziddwawo. Asio is nowhere to be seen. Era NUP eri mu kutya. Bobi Wine abuuza asio ali luddawa. Kyokka ate nga tekikomye ku asio ne Alupo Masemarion asibyewo ng'omusigire kakiiko k'ebyokulonda newankubadde takkiriziddwa kuyingira. Mujja kulaba mu vidiyo eri mubateereddemu esoose ebadde erangirira obuwanguzi bwa sipiika. Alupo Masemarion teyakkiriziddwa kuyingira. Embeera bwetyo bweri. Kati watujjidde wano lwaki wabaddewo embeera ey'okwekandaga n'okwemulugunya ku sipiika Anita Among. N'abannyonnyodde nti abakyala abasatu abaali bavuddeyo okumuvuganya, the three aspirants for Bukedya woman MP seat were sued together with the Electoral Commission as the petitioner pushing for the trial to be blocked, claiming they did not originate from the area and they had been deleted from the EC voters register. Something that was successful thereafter, prompting NUP to get a new candidate in the name of Asio Florence. Just 3 days back or 2 days back, His Excellency Bobi Wine announced that Asio Florence was yet to stand against Anita Among. And what has happened today on the 23rd of October has left NUP and the struggle fraternity in awe. Omukyala gw'olaba ye Alupo Masemarion. Oyo essaawa zino talabwako. Bali mu kumuyiga, aba NUP banoonya wa waali. Ono Alupo ye yawoolya Asio kaadi. Olw'ensonga ono ye we baamukuba mu kkooti, omukazi wattu yamaliriza takyasobola kubanga yeesimbawo. Wabula amawulire agava e Bukedya galaga nti newankubadde naye yadde tazze kwesimbawo kubanga yawanduukululwa mu nkalala z'abalonzi b'e Bukedya okusinziira ku kkooti na byonna ebyavaayo. Electoral Commission nemaliza ng'ekkiriziganyiza ne kkooti kubanga Electoral Commission ye yali respondent mu musango ogwo. Omukyalo ono yasazeewo okujja bambi anoonyeze munne gwe yawa kaadi akalulu n'okubeera nga gy'abeerawo kakiiko k'ebyokulonda ku kitebe eky'e Bukedya. Ono naye kigambibwa nti abuziddwawo. Kati Asio ne Alupo tebalabika wabula Anita Among awangudde nga tavuganyiziddwa. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti balina ebyokulya mukwano gwange eby'omwana adda ku ssomero banga ogenda kukyalira mwana ku ssomero. Beesiga aba Honey Bites bagamba nti balina ebintu eby'enjawulo
yogera ku donuts oba decorated donuts, yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa mawogola, bagia, ebintu ebigwa mu kowere. Bakubira ku 0709787508 obagambe nti njagala package ya mwana adda ku ssomero. Mukaddeke kamu oba omwana gwengenda okukyala ku ssomero. Mukaddeke kamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bakubire ku 0705 193636. Alson Painters UG omulimu gwabwe omukulu gwe bakola gwakwera nti basiga ekizimbe kyo langi. Yeso esobola okubeera ng'olina ekizimbe kyo ng'omaze okukizimba obanga kibadde kikaddiiridde nga kikuusidde, bakubire bajja kujja ensonga bazikwate mu ngeri egwanidde. Nagamba nti eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo olinaku eriwanga likutuusaako information ennyuvu bweti. Information si nnyuvu naddala ya leero. Ekyokubeera nti banna NUP babiri babuze ate ogamba otya nti emboozi ennyuvu. Bantegeeza emboozi ezituukaganye n'omutindo yenze abasiddi omusunsuzi. So omusunsuzi eri pulogulaamu yali ku Soroti gye baagoba. Amannya agange yenze abasiddi omusunsuzi. Mulaikinge vidiyo eno, mugisharinge, mukomentinge. Thank you.